Yes, mbaliriza kadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigine ku kade bagita Faridah TV UG. Bane updates zina value bana amawulire agabaga trending okwetula eggwanga Uganda. Mukyala Nakazibwe yamaze ka baby ke n'akalaga. Yamaze n'akalaga mu public. Jukira abayayi bali bakawakana kano Taata abawirako omundi gwa soko kateeka muki mu kamera. Kati kuluno nali manyi tagenda kuddamu muleta mu kamera ne munanga agambye ekijja kijisagala Nakazibwe yagamba tayagala kumanya. Yamukomezaawo era ebifaananyi yabitadde lunaku lwaggula ekawungeezi. Yamukomezaawo season ey'okubiri. Yamukomezaawo mulundi ogwokubiri. Yalaga sisifaayo siringa bajjulyana mu bamanyi bamwogera biki mwabamanyi bebi oyo. Ebbanga liri atuula n'okutuula kati akuze kali banaamuwaani mulengere nno baba naamuwaani aya onaawulira kyengenda okusaba kiri kimu kyakatyoka ku subscribinga nyiga kale nkwebaza wena ya subscribinga n'onyiga ne kale nenkugamba nti oli big nnyo okubanga onfollowinga no ku Faridah TV UG omuto bwatyo bwalabise naye manyi Nakazibwe tagenda kumuzza. Nakazibwe baba yagamba saa kumanya saagala kumanya mwamanyi bamwogera biki nze saagala kumanya era akoze eki yasazeewo eki amukomyewo mu public bamuyita mukyala Faridah Nakazibwe. Mbebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga munfollowinga mu subscribing munyige kade comment section weriawo awo paka buntiri amu comment section atosigale nga on following mwabali Saudi Oman. Mbebaza ne bagamba nti muli babode nnyo okubanga mulayikinga mu commenting mu subscribing ate munyige ne kukade bwatyo buyalabise mwana wa Faridah Nakazibwe. Ebifaananyi amaze n'abiteera yalaga tatya agamba nze sitya baasi ekola ki banenge gye bakyogeramu tatya baasi etokota alinnyo etokota banenge gye bakyogeramu yalaga nti nakola ki talina kyatidde naye ng'omuto oyo ojjukira omwana ono bwe yata ebifaananyi emirundi ogwasooka bamuwa Patrick Mukasa ne bamuwaanya omulala awo bamuwa Jofre Lutaaya bamuwa abasajja lozanga basatu bonna bakola ki bonna babamuwa era bayogera bingi ne Jofre Lutaaya yakakibwa okuvaayo okutangaaza ng'agamba naye mwana si wange. Nakazibwe teyanyiga Jofre Lutaaya ng'avaayo agamba mwana si wange. Mayina bagamba ati mukazi wa Jofre Lutaaya mukazi muzibu nnyo Namatovu kyembagamba nkikakasa Namatovu mwete mumumanyi bulungi. Namatovu akanyiga n'okunyiga naye ng'ate ebijasi bya social media. Jofre Lutaaya n'agamba musajja watu Bambi kanveeyo ntangaaze ensonga oli omukyala mukambwe era buno buwalawala obwetegaatega abasajja n'amala okusanga ku bbaawe abajja kukunyiganyiga abajja kugoyaagoya nga bonaagoyaagoya ejjuuni abo naagoyagoya omugoyo oba ejjuuni ng'olinyiganyiga oti n'amalamu kusangako naye nga ensonga zeezo bwatyo bebi bwe yalabise ne Bambi abasinga mulundi guno tebasaze mugambo abasinga bamuwaanyi nga bagamba n'ekibebi nga kirabika bulungi kibebi nga kiri cute naye ng'era abasala omugambo tebabuzeewo era Bambi bakyateekawo embeera nti omwana wa Patrick Mukasa. Ekyamazima tewali amanyi mwana wa Nakazibwe wano ani taata we tewali amumanyi. Bazi bamuwa batata bangi bamuwako ne mutabani wa Museveni Muhoozi asimanga Patrick Mukasa Jofre Lutaaya n'abamu ku bapresenta Nakazibwe bwe yakolanga nabo ku NTV si Patrick Mukasa yekka songa zeezo. Nakazibwe azemu n'amulaga mu public alaga nti tatya biduduma abagamba kati mumuwe taata omulala mumuwe bataata bonna be mwagala nze saagala kumanya Juliana yagaana okulaga owuwe mpaka nakati tamulaganga VP yagaana okulaga owuwe Nakazibwe yatatidde agamba nti mwogere
kasita ebigambo tebitanze wankanziremu mutimbe ku social media bagita Faridah TV Nakazibwe ali ready okubanga afesinga ebigambo by'aba social media indoors mbaye bulungi like ngo commenting mwera